nze kakati kankubuulire badi mbafu nze sirabangako abantu abafunga abo omuntu akole wa Janet nze natatanga omuto gyabakolera bamuwa mitwalo 12 omwezi namugamba lwaki tovaayo akolera Janet asooka Prime 7 avemu alina okukita ba ministers be bonna kati Moses Aro kyakola ki mu government eno myaka emeka yono ayasama bwasana mukyakola ki mu government eno bonna bali awo bali bwe bati nogamba muhumule abantu abana bakwatemu twagumikiriza kitaawe naweze emyaka gyaweza 40 nga abakakata tukakata akoze byakoze ono ye tetumukiriza tetumukiriza oyo nze abantu teboogera rabo Mumbere abantu 13 kumpi 15 bafiira nibabocha ne kakati bamukiriza kutuuka mu bwakabaka bwe obwono bwakabaka fe wafe mwankore obugabe babujjawo netaka ne balitwara netwali ayogera nti mwankore baba betaka era bwe mpulira omuntu ngagamba mwabanyankore muri bulungi muri mu kintu mpulira nga nyike nzita njagala na kufa bufi abanyankore be basindike ekigaali genda kukalerwa wano rabe oyo mwana yali akyalideko wano Sanyu Babies Home nawe yade 10 oyo mwana mukodo ye kyali ko kiri ekintu eki mundu tutabawuwa tujabata ye kyali kwetu era kyovula 18 19 wano abantu abafa ye kastara gira kufa ye muchwezi tali amatoke anywa musayi na nyama fetwewayo ne tugamba nti nze tugume nobwe basalawo kunzita banzite nze bankoze bingi nnyo walobwe bankwata ne banfumita ebintu mu private parts zange ne wendi singa TV nandibadde neyambula nolaba kye bankola abasajja nenga bampola ki kwogera mazima bakutusiza kweyolera nze nkubulira amazima abantu abatwese twagoba bagobe jali mizimu abantu ne bagigwa bisabira ne jigenda tubadde tutandise okufuna akamwamba nga abantu tutandise okule okomyawo batwezi era tukutunule bwe tukulabe olwaliro segirinya bwana ava mukomera wali oloza naddamu kubeera kyekimu yene sewanyana omayibe babakozeeyo ate sibeboka bana banji bali eyo baba kusibira mu bikomera abamu ne baba wagonya bawo omugonya bati ne yuza amanya abantu abali amuogo kye bakolerwero tebatwa roboti ne bamutwala emisinde katulye muogo alabe katumulye muogo atuleka tulye muogo ajja kuli amanyi ga muogo mwe mukyali awo mukyasa Alright, a very good afternoon, a lot of viewers. We never na flash in Uganda. Tubaniza kumukutu akawungezi kalero. Tubaza omukama obulamu bwatuwadde nti buli lunaku tugezaako kye tusobola okukola ne tubaweereza mu nsi yaffe Uganda nga tetwekkiririranya yadde omuntu oyo buli naasobola nti okuta information eri valid eri ensi yaffe tufuba nnyo ne tukunoonyerezaako ne tukusanga tukugwikirizako bwole bwati bwetugenda otera okutandika budde obusinga. Haji Kabogoza nkutumide konyo alombeddwa asangibwa ebuyikwe endwadde nnyingi nnyo zakolako M&J Medicare nawe tukutumiddeko namwe bwena abali mu mukolo ogugenda okwera Bungereza era Momo Asara mbatumiddeko nnyo. Thank you so much okufaayo nnyo okukola bye mugenda okukola tusobole okulaba ensi yaffe Uganda nga ekyatambula. Jajja Nupe Rugaba William nawe nkutumiddeko nnyo bakayo wisdom n'emikonja fimu namwenna tubatumiddeko nnyo. Onako olwatuba mu kisanti tulina n'omusajja gwe bayita Gideon Tugume chairman w'abawejjere gwe kigamba abawejjere okitegeera otya atukuza makawungezi kaleero so chairman w'abawejjere wanjisebo neddo abawejjere bebafaana batya nga tona dutubuzaako omuwejjere ekyamazima abaweddemu gwe chairman wawe mu butuufu oba oweddemu si mu nsimbi zokka ne mu mbeere za bulijjo ne ssuubi liba likuwedde kase ssuubi likuwedde likuggwa ensimbi ne zikuggwa ab'eŋŋanda ne bakuggwako buli kantu koolina ne kakuggwako obeera muwejjere ne chairman w'abawejjere nenga oli smart sebo ndi chairman osigala oli chairman gwe chairman n'obuba oli chairman w'abawejjere era olisigala oli chairman kubanga gwobeera face yaabo abataliiwo kate eggwanga lyonna abawejjere bonna nze ndikiikiridde
kati bwenzijja ate nga nyambadde era ng'omuwejjere asembayo wansi mba siri chairman weewaawo esebo aha kankusembereza akazija kano obulungi eddoboozi lituuka eri ku buli muntu mu nsi yaffe Uganda tusobole okulaba kiki kye tuzzaako chairman w'abawejjere wanje sebo sooka otubulire gwani watandika otya okufuuka ekyo ekifo wakijja wani yakikuwa bintu si byakugaba bugabi ebintu ebimu nze Gideon Tugume nazaalibwa Ruhama Ntungamo mu 1970 sirika nze singa nkubuulira engeri gye najja wano mu kibuga e Kampala otya n'okutya nze namara omwaka sirika ne muka Museveni yennyini Janet bamuzaala Ruhama gye bamuzaala naye nze okugenda okuva e Ruhama okujja e Ntungamo okujja eno e Kampala okuva e Ntungamo okujja eno ng'embeera ezibuwadde era be nalekayo bw'obalaba basajja bakadoyinzo ga bali myaka 7 nze nalinnya motoka ya roole ereeta ente n'emizira nga ndi mu mpale nnyimpi kawale kampi bwe kati ogwo mwaka ki 89 nali maze namala P7 89 neninya awaka nga tewali kiriwo school fees ne zibula jukira ne primary nali njesomesa kyokka nte bali abalina wente bakugamba genda olunde tebatunda wali wesomesa otya nze nenoonyeza sente zisoma oli mu primary ndi primary akasoma akati nga bakugamba genda olunde naye bw'ogenda okulunda bo tebatunda nte ekyali namu olinda ku lwaro bakufa akati nenjirinda erwale oba efe nebula akati okusoma nga biganye neŋŋamba baleetanga ente ne Kampala mu 9 mu January nembaganze nyingi ngenda Kampala baga ogenda otenogeze kangende njiye mbonaabone neninya ku mayembe gente mu biseera ebyo batambulanga ennaku nnya kutuuka Kampala sali akantu konna 4 days oli kunte waggulu ndi kunte waggulu mayembe gente Gavumenti omusayi guyika sinnamu ngatto sinna kintu kyo n'empale nga ngamba nze n'okulumba n'enumba bantsuula wali mu wali mu bayitawo meat packers bamala okunsuula awo naye akati nkole ntya naye nali wulirako nti waliwo kaleerwa abasindika ebigaala waliwo omwana yali we wafeeyo yajja n'akaredio kaitangania namulabako ng'akalina neŋŋamba n'okulumba ngende kaleerwa waliwo omwana oyo mwana simanyi gyali singa amulaba kati nyinza n'omugulira oba kisimanyi nanteeka ku kagaali simanyi Kampala simanyi naye maloka ebeeyitawo ndowooza okugula ekukutule ndekaana nemubonyaabwe naye nantuusa ku kaleerwe ntuuka ku kaleerwe benasanga simanyi Luganda simanyi biki oluzungu lwenjogera lwa bitego lw'olunyankolo lwere Ntungamo nga bw'olumanyi musajja kye nakola nga nzira mu kigaali waliwo ekigaali ekyali waawo kwanza ali kawungeezi nga bbiri ez'ekiro ekigaali nenkyejira bwe nti nenzira wansi w'ekigaali wakwata ekigaali mu kibanga kinene n'okiwunzika bwoti n'empira negidda waggulu kati okuba nali nkooye n'enjala neneebaka otulo ndoza ne oba n'enfuluuta omaye enjala efuruusa akati experience ogine y'abawejjere oyo nti kati nze nkubuulira kati abeerodiyo bwe bajja ekiro ne bansangamu muli wano e Kaleerwe waliwo omwami bamuyitanga Muswahili namumanya luvannyuma ye yali wa defense ne bansanga bagalaba akasajja kali mu kali kawanvu bwe kati keeru kali nga oba kavudde Tanzania oba Kakongo bugulu wayi boogera Oluganda sibitegeera akati bagani batwala ne bateeka mu store mwalimu engoye zabano bakola ku Kaleerwe ku mukatale ku makya bakeera bansangamu tate gwe wasuza otya munoeboogera nange mpulira mu bitono bagamba wetika emizigo nze ndowooza bampa kibonerezo kwetika emigugu ogitwalawa so nga bampadde omulimu netika omugugu nengutuusa mu katale nenzirayo nenono omulala kasajja gwe genda ononora omulala yengunonna obuwejjera awo nendaba nga bukuze era bwentyo Dinda ko chairman w'abajjere mu ggwanga olwo ebiwundu bino biwona mu ate byawonye naawe oyinza obiwulira ng'enjala ekuluma sinafuna ade n'ekikumi sinalya kati mugugu ogusito otanga tanabakulu ngusi ate n'obeerawa bakusanze mu sitowa yaabwe ani yakuleeseemu weetike gwe omugugu nga sigusobola wana neseetikanga migugu eri nali mu kulunda mwaka ki 9 mu January ntuuse January nyingidde wano akati awo nentandika ne bampayo akasente nentandika n'ekigaali nga sisobola nentandika okuvuga ku kigaali nentandika n'okuyiga okubuuza mu Luganda obabuuzanga otya bojjuka ebiseera osiibye otya
bulungi sebo naye banziramu naye nga bagamba bulungi naye nga bo bagamba bulungi naye abalala babaddamu bulungi sebo nze tewali ampita sebo temulabanga nnaku gye tulabidde muno naye kuva mu kyenda n'ensindika ekigaali nze nasooka okusala enanasi nze bwe ntuuka emulago enanasi nga tebaziguze naye ndaba nga ng'agiramuzaako agenda bugenzi naye naye muntu agisala luza tebajja naye ngisala baali enanasi ne bazimalawo nze natunda enanasi rumonde kuyimba rumonde kale rumonde nyimba rumonde nze nyimba rumonde muwogo biki mu Kimombasa eyo na mu Katanga nengamba nino kuddayo kusoma wanga nali nkola kumacha emigugu giri bagimperedde ddala nsula mu store olwo ine emyaka emeka emyaka sinza gijjukira naye giyinza okuba gyalinga 14 14 13 wanga nali maze P7 awo kakati awo nenga nti nina okugenda nsome kubanga emigugu ngitwala kumacha ekigaali nkisindika kumacha olweggulo kangende Kampala second nentandika okusoma kati obuwejjere nze tewali kyesigise singa ngenda okunyumiza ko tunatuuka ku university otya n'okutya ne ku university atuuka natuuka ku university lindako obuwejjere buno ku side yo bugwako ddi tebuggwako buno bwo gwa yagenda ku secondary nogiyita nogenda ku university nomalako olwadde kyali muwejjere anto wenkimu abeera waaki bw'ozaali bwo wenkimu obeera waaki lwakuba mwe mwerabira mutuuka e Kampala ne mwefuula ab'ekitalo naye mwena muli bawejjere bw'ogenda okulaba n'olaba gye tuvudde ffenna bamaama baani bataata gye bavudde n'embeera gye balimu kati mu kaseera kano abaasigalayo ffenna tuli bawejjere naye mutuuka eno ne mwefuula kirala niwefuula mugagga kwagala naye bw'ogenda okutuuka ku kyalo gye bakuzaala nga ne jjajjawo bw'aba akyaliyo onakuŋŋambyeko nti nno ne Janet bamuzaala wali Ruhamba bamuzaala Ruhamba nze kakati kankubuulire badi mbafu nze sirabangako abantu abafunga abo omuntu akole wa Janet nze nna taatanga omuto gy'abakolera bamuwa 12,000 omwezi namugamba lwaki tovaayo akolera Janet nemugamba lwaki tovaayo 12 omwezi ne 12 okole muki omusajja ne lugoyo olw'okwambala lubula nze nsindika okuva eno obusuuti bwenguze kati nenga nti atata kakole ki kayambaleko besuuti omuwejjere tibyongamba gwe muri awo mwejjiragira tuli bawejjere ffe owulidde era nze sigenda kwepankira mu kibuga nti nvuga akamotoka simanyi biki nefuula ow'ekitalo nze ndi muwejjere ate essuubi abawejjere basinga obungi bali ebitundu kumpi 95 mu Uganda wano basinga obungi era abawejjere bakoze ebyenjawulo abawejjere be bagoba Idi Amin abawejjere be bagoba Obote abawejjere be baleeta mu 7 era bagenda omugoba fa abawejjere fe tugenda omugoba ate kugobadde ki gwe akyali naye emyaka 10 nga kyali president wa Uganda teeka waago bw'aba tagenze ye kennyini n'omutabana ajja mutwala kubanga kati olutalo luli munda mu nyumba bonna bazeeyi myaka 8 n'oli 7 mu jjiijo buli ayita ku munako akutte enkundi bonna emigongo gigize gikubita byakusaaga gwe ensi eno si yakusaaga Janet ana 7 mu 7 baawe kumpali mu 8 omwana alumbye meka naye mukadde mwataano nga bwondabo wano hakati kye kiri mu nyumba wali mutabani we naye yayingidde university wani Makerere mutabani wa asooka mukimanyi mutabani wa Muhoozi yayingidde Makerere ati bwe mukyali awo tubagamba nti abawejjere ensonga ezigenda mu maaso zino ez'okulwana nti omwana akwatemu bw'anaakwata maba yakatabwa ati nga mutabani wali Makerere nga naye akikwata anti kati byebyo bye tulwamba fe abawejjere tetubikiriza ebyo twagumikiriza bugumikiriza kitaawe naweze emyaka gyaweza 40 nga abakakata tukakata akoze byakoze ono ye tetumukiriza tetumukiriza oyo okiwulira ate ono ye taata we yali amanya ensonga z'abawejjere kubanga ye yakulira mu buwejjere naye ono ensonga z'abawejjere tazimanyi kakati fe ebitundu 95 tetuyinza kkiriza ono atamanyi na nsonga z'abawejjere agamba ye mucwezi nga tudda wano mucwezi fire oyocha n'omuliro oyocha umucwezi ne muzimu fire tegeera abawejjere nga muli bakambwe tuli bakambwe nnyo naye kituleetedde obukambwe si kirala kwerabira bannansi njagala olabe ebiguudo bw'ebifaananalo okimanyi nti etaala ya sola amataala 4 mitwalo 10 kasola ka mitwalo 10
naye abantu ne babeera mu nzikiza myaka 4 ebiguudo byonna byange ebiguudo amasomero galabe bwafaanana wano no wakiri bw'otuuka wano manti ntuuse bulange no manti ekituufu nnyo wano ntuuse kubanga kabaka mwali naye bw'otuuka wantu tuuka mwankole awamu olaba abantu bwafaanana fe twatambuzanga ebigere mayiro bigere naye ng'amayinja ogenda okudda nga ebigere byonna bizimbye oddagenda ku ssomero tonandeka gatomu ne kaakati bakyatambuza ebigere myaka wagenda nze nkubuulira amazima mukulu tibuhabulwa leete buhabulwa erinnya lye limwogererako sigamba nti oba tulina ensonga naye naye twamugumiikiriza nnyo fe abawejjere nze yansanga nina emyaka 10 nali mu P3 weyajjira nali mu kyakusatu 86 kwanga nakola P7 mu 1999 nali mu P3 nali bujje nga bwogamba nti mwana muto myaka 18 oba myaka emeka oba kitegeera naye n'okutuusa kati nzuuno nga bwondaba bwenfaanana ne baba tukyali n'embeera efaanana bweti abantu ne batuuka n'okubula omuntu okimanyi nti okufuna 10 n'owa omuntu 10 mu kyalo afukamira omusajja omukulu n'akwebaza ng'afukamire wansi 10 lweruti amara omwaka mulamba nga tafunye siringi 10 oba temukimanyi kakati nga gw'omwejjere olowooza twalikoze tutya okutereeza eno economy akati okutereeza sira economy yokka eggwanga lyonna mulina okugyamu abantu bano abawejjere abeefuula asooka President Museveni aveemu alina okukita baministers be bonna kati Moses Aro kyakola ki mu gavumenti eno myaka emeka yono ayasama bwasana mukyakola ki mu gavumenti eno bonna bali awo bali bwe bati nogamba muwummule abantu abalala bakwatemu batereze eggwanga n'eggwanga mulisse mwefaako mwekana mweka kasita gwozimba ennyumba n'oteekako ekikomera ennyumba emundu eri mu nyumba endala eri ku mulyango no bakuwerekera kakati eyo mbeera ya kika kyeyo bwe tuwogera nga bagamba tuzimba mutima guno sikuzimba mutima naye waliwo gavumenti ezikolera abantu obwakabaka bwakaddawo naye bw'ogenda okulaba bye bukoze olaba nga weekiri obukiraba olaba nga weekiri obwakabaka bwa Buganda naye tekinewunyisa n'essaawa zino sasa bali ku programu ka Musalimu Katonda ate ogedde ku bwakabaka nti bo bwa Buganda bo bulabikako ate already bakomplaining nti si birungi nnyo ekiri awo si birungi naye ate bodda mu bwa Bunyoro n'agataliko nfuufumbo Munyoro ali bubi nnyo Kabalega ali bubi ne tebamwogera nako neze kambalabo lewamma omukama we Bunyoro ali bubi kakati si yeka naye ayina amafuta ayina no by'obugagga kakati no si yeka omumbere abantu teboogera rabo omumbere abantu 13 n'omusobo kumpi 15 bafiira nibabocha ne kakati bamukiriza kutuuka mu bwakabaka bwe obwono bwakabaka fe wafe mwankore obugabe babujjawo netaka ne balitwara ne twali ayogera nti mwankore baba betaka tukyalina ada akantu twabagamba nti bwebetaka lyali lyabanyankore nga bugabe bwankore bwe bamwali muri gabana nze Gideon Tugumo munyankore weruhama mwampaddeko kenkanawa kale mulemo okumpa muleke wakasaawa abaana basambiremu omupiira kaliwa je kali naye kakati fena abantu bali awo bagamba mwabanyankore muri bulungi mwe muri mu kintu kya kikaki kino nzo muwejjere ndi mu kintu kyawo era nfunye muki nze abantegeera wano emere ntuusiza wano kwambara esuuti Buganda era singati yali Buganda nze nkubuulira singati yali Buganda sandi baddewo era kyovula banze nyinza okubaga gwe nkusinga okwagala kabaka kubanga nze manye kyankoledde embeera gye nagiramu gye nzikugambye nenga waterera mu Buganda naterera wano mu Buganda era ye kabaka kati gwe tulina era bwe mpulira omuntu ng'agamba mwabanyankole muri bulungi muri mu kintu mpulira nga nyiike nzita njagala nakufa bufi abanyankole be basindika ekigaali genda kaleru wano olabe abanyankole batunda obunyeebwa genda wonorabe abanyankole babonabona wano kali kakundi k'abantu bajja nga bali n'ebigendererwa byabwe olwamala okutuuka bwe buti ne bamaamira balinga nkoko zimaamira naye amagite zigakola ki tegarura myaka 4 bamaamidde bwe bata amagi obagamba ata obagaki myaka 4 kakati ate bamaze nti fe bwe tugavaako gana amagi nga tuleeta omwana nga naye agamaamira omwana amanyi yadde engeri gye babikamu eggi nekinasoboka oyo mwana yali akyaliddeko wano Sanyu Babies Home nawayo yadde 10 oyo mwana mukodo yekyaliko kiri ekintu eki mundu tutabawuwa tujja bata
yekyali kwetu era kyovula 18 19 wano abantu abafa ye kastaragira kufa ye muchwezi talya matooke anywa musayi na nyama akyogedde twabagamba abachwezi toyinza kukomyawo wano emizimu for God and my country notuuka okukomyawo wano emizimu ng'oli amaze okwerangirira nti ndi muchwezi. Uganda erimu abasajja abayivu, Uganda erimu abakristaayo, erimu abakatuliki, erimu abasiraamu, abantu abasinza Katonda, abaagala Katonda eggwanga linalitereze. Mukomyawo abachwezi agenda kulyokya omuliro, namwe abamugenda kwokyebwa omuliro. Era ffe ababikola abo bagenda kwokyebwa omuliro. Tobita byakusaaga ffe twewaayo ne tugamba nti nze tugume n'obwe basalawo kunzita banzite nze bankoze bingi nnyo. Waliwo bwe bankwata ne banfumita ebintu mu private parts zange ne wendi singa si TV nandibadde neyambula n'olaba kye bankola abasajja abo naye nga bampola ki kwogera mazima bakutusiza kweyolera nze nkubuulira amazima. Mululi Mukasa wuyo wali yali minister wa security ne bantwala ne banfumita ebintu in your private part. Nze gondaba wano nga anyambadde suit naye ndi mulamu. Banku besasi mu kuguru wano mu 2011 nali muna mawulire biseera binali nsomya amawulire nga nkola ne Capital Radio no bankuba amasasi direct nga bankuba bagala banzite n'olwokuba nti njogera mazima. Hati gwe bwojeri n'oyogera abanyankole abakibaki nze nange nandibadde nina akantu kenina ebitoje byandibadde bemyufu nga mwe munkubira saluti singa abamu bayimiridde wali kati abali mu myufu abatye mundu ziri wali nga zikukuma buku nika kati ndi wano nze nkumwa Katonda nedda amina ekyo era Katonda webale nnyo balire ddala kuma omusajja wa phone atsokedde ku point nti bano abantu bakutusa ku level ekukwata ne wakuba masasi ne wakufumita ebintu byotamanya mu private parts. Mu mwaka ogw'enkumi nali mbeera n'akulabi buuza abe n'akulabi bona bamanyi kubanga ze nasomera n'akulabi awo wenkulidde bankwata ne bantwala ng'ebiragiro Mululi Mukasa yabiwadde Honari Mululi Mukasa kati ye minister wa public service bagende bamubuuzo batamanyi abankwata abantuusaako obulabe webali Lieutenant Sam Kamya, Lieutenant Tumwetenje ne Lieutenant Sam Tumwebaze webali Sam Kamya kati ndoza bamwongera bali mu iso mwebali boogere oba byenjogera bya bulimba ne banfumita ebintu ntusiwona nganze nze golaba ndyawo kati okiraba mba nakafumula akanvuvanva bwe kati nikagenda obulumi ne bunzita nensigalawo nkyali muntu akati bwe abantu baddeyo ne balowooza ffe tuli bawejjere twafa dda baagala kututa busi ffe nakutumalawo abali mu makomera baki sibawejjere gwe omuntu niyesimbawo ne bakwata abantu 9 even more than 9 abamu babateeka basiba amayinja mu bulago ne basuula mu nyanja mu bulinja mu bulago ne basuula mu nyanja bali wansi gonya zaabalya abawaka beewabwe balowooza bali Kampala bakola nga abaana bali mu nyanja wansi lwaki ebintu ebifaako ebyo ne bagenda ne bakwata abantu wano ne babatta wano e Kampala misanatu ne bakuba amasasi ne bafa abantu nga balaba ne bakuba obwana obukuta busowaana obutambuza emmere ne babatta nga mulaba ne musirika nene bajja ne babaleetera gundi tugenda kukuza birthday namwe ne muvaayo ne mutandika n'okubazinira ne muzinira tujja kuleeta abaana bazinira amagunju tukwata abaana tubagulire ebijanjaalo n'amagi babirye bajja bazinira amagunju embeera gye tutuuseemu mbi era kyovola nze amazaalibwa aganga genda okubeerawo ku Sande ngenda kugaba muwogo abakyala beegayaza bampadde muwogo bagenda kukola omwoki bagenda musiika omulala bamuvumbike tuleete ebibo bya muwogo anti Museveni yagambye bw'oba tosobola mugaati lya muwogo kati ogenda muwagira anti kakati katuleete muwogo abawejjere bamulyete tukole ki atubi migaati bagigaga nti migaati tugiveeko tulye muwogo bo bali ku migaati ffe tulye ki tulye muwogo ngenda kuleeta n'amakoola g'amapaapaali tugenda okwozesa anti Prime Minister yagamba nti mwozese oba sente ziganye za sabbuuni mwozese amakoola g'ebipaapaali nago nzijja nago ku mutwe wano kukibegabega mapaapaali wano ku mutwe kibo kya muwogo nabbanja batutuusizaawo bwe batutu awo we tuli teri afaayo n'omulundi n'ogumu bw'oyogera kino nti simanya abantu nti okuba kupokopoko okola biki naye embeera z'abantu banangeze tulimu tebaziraba omuntu n'obula ne sabbuuni amasomero galaba abaana baze ku ssomero kimanyi nti abaana bawejjere bali waka okimanyi nti baasooka abaana abamu
ne basomera ku WhatsApp ne basomera ku Zoom bo bayita ne bagenda mu bibiina ebirala fa abawejjere basigala mu bibiina okimanye ekyo kakati eyo kintu kya kikaki ekyo muri ku kimwe nanti yugobayita omuchwezi byatutusiza anti kati bwe munabanga muvudde ku Katonda for God and my country ne mwagala okuddayo mu bire by'abachwezi for God and not even for God for bachwezi and our country no for bachwezi and their dynasty and dynasty kikiriwo kati abantu abachwezi twagoba bagobe jali mizimu abantu ne bagigwa bisabira ne gigenda tubadde tutandise okufuna akamamba nga abantu tutandise okule okomyawo bachwezi era tukutunule bwe tutukulabe mu nsi Uganda eno eyo yensi kakati gyonna gyali nti gwe wooli weekuume nga gwe kubanga ffe tetulina busobozi bukukuuma ng'abawejjere naye njagala omanyi nti abantu bano baleese ebintu byakanywa musaayi era binoonya musaayi gwogunywa kati gwe weekuume gy'oli ali ebweru weekuumireyo naye yamba abali kuno tuli bubi tolaba nga ndi mu suuti eno naye nze bwentambulira kati oyinza obutamanyaawo n'engeri gye ntambulamu nze nkubuulira amazima okwata ate ku myaka gyange nkola eki gyonna gifiiridde bwerere bwaba bakanfugaana nga sinna kyenkola sinna mulimu sinna ki nga bantulugunya butulugunya kati nkola eki nze ananenya kati mu kiseera kino sirina nyumba oba nti sirina amaka ga kitiibwa anasobola okunnenya nti oba sinna motoka bweri anasobola okunnenya nze nakoze ate abaana bange baana bo benzadde bagenda kubeera batya era banenyezawa nze mbagamba buli lunaku nti ennaku gye mulimu n'okusula nga temulina kye mukoze eki mutegedde abantu bano era bayogedde muwogo nga wendi n'amawulire ne gayita ne kinejereza ne bagamba nti mubawulidde nti baana bange omugaati bagambye mugukole ki muguveeko mulye muwogo muwulidde kakati baana bange mulye muwogo sintabagamba nti bano nti beebo era obwana buzadde bukulu bw'olabawo kaana kange oyinza n'okutya noga nti naye kiki nandikoze ekyo omukazi ye nandimusobodde n'ebirwadde bino byenina badokita bankozeeko ekisoboka buli kimu kyonna naye mbaye yakatereramu bwe nti nenziramu era nsadde bwobwo kitegeera eyo embeera gye tulimu bannayuganda gye balimu olwaliro Segirinya bw'anaava mukomera wali olowooza naddamu kubeera kyekimu yene Sewanyana omanyi bye babakozeeyo ate si beeboka baana bangi bali eyo baddi eyo babakusibira mu bikomera abamu ne babawagonya bawowa omugonya bwati neyuzayuza abalala ne batya mu bite ebyokusaaga ne bakwata ensanafu ennene bweti nekusimba amanyo ne bagikuulako kino kimutwe ne gusigalako gw'obiyita byangu gwe bano batujju tuli n'abantu nga batujju era ffe twamala tuza okutegeeza n'abo abaafa nti bannange mubeere bagumu gye muli naye tugenda kulwana n'abasajja bano wano ku nsi ne mugu Yesu ajja kwewuunya oba Allah yajja kwewuunya ne kakati ye muhoozi yanatwala wa nze simanyi era abalinda ye mugebeere naye mwe mugende naye yamanyi gy'abatwala kati goli tiimu ki ate n'abeera tiimu ki kubanga ne be twali kirowooza nti tubaleese banaabaako kye bakola nabo batulyamu olukwe okirora mukama waffe Bobi Wine gwe twali tuleese ne tumanyi nti omuvubuka ze w'amaanyi bw'atuusa ate byatandise okukola ffe tubitegeera najjayo omusango gwandijeeyo omusajja naga nguleete mu sikooti y'abantu tubabuuza etuula ddi tetuulanga myaka egyo tulinda kooti y'abantu okutuula ekoze ekyo nali manyi nti nange omuwejjere n'abanga kuki ku tiimu eneewuliriza omusango ogwo gubasalire ndyoke ne wali bwasalidde omusango naye nga ye omukulembeze Bobi Wine ye nga ye tetumunenya lwa nsonga ebintu obunyodo byabadde okobadde obiraba Winyodolo byabadde akozenga Bobi Wine his excellency sijamu yali mugezi nnyo kati office bajocheza ya Winyodolo omusango gigwalwadde nakitegeera ya Winyi wano Kampala bajocheza ompa mawuliri nanti kati nkubulira nga yayide ddi mbu fani yako yakutiza omuliro fani ya Winyodolo nereta neyo cha office anti kakati era results za masavu kubanga masavu lwobeera nga tosobola kubeerawo otuuyana era zefaana ezenene size zine za bulijjo zikozesa amasanyalaze ag'enjawulo anyway nze nagamba sirina gwe nsaasira era n'omukulu eyafa juuzi nagamba nze seogera nga kitalo soogera nga kitalo omufu wakawumbi n'ekitundu taba mufu wa bulijjo taba mufu wa kati oyo gwenza omuwejjere ate simugamba nti nga kitalo
okufa bafa naffe tugenda waliwo n'abasooka okufa abakirumira baafa bonna bafa bafudde abantu bafudde okiraba abantu baali bafa wano Kasese teyavaayo okugamba nti bannange nga kitalo bafa wano Kampala teyagamba nga kitalo abantu bafudde nnyo abawejjere naye tiwali ayogera kati nze sinnagwe ensaasira nange tebansaasira era tebansaasidde owulidde ffe tuli bakambwe naye tetulina kyakukola naye tujja kwekwata wamu Mukama ajja kutusaasira nawe no tujja mutwala engeri gye twatwala bali nonna agenda obote nga yakora efujjo wano mu Bwakabaka bwa Buganda wano yakora efujjo wano najja Bwakabaka n'akola buli kimu kyonna n'amanya nti amaze naye teyagenda naye baana bawagira Museveni tebalya muwogo erwero kati basindika kulya amanya amaanyi ga muwogo amanya abantu abalya muwogo kye bakola erwero tebatwala obote ne bamutwala emisinde katulye muwogo alabe katumulye muwogo atuleka tulye muwogo ajja kulya amanyi ga muwogo mwe mukyali awo mukyasaaga so owagira kya muwogo kigende maaso nze kya muwogo ate kukiwagira naye tetulina option oli gyatusindise oli bwakusindika naga agenda oyoze engoyo zozisa amakora g'amapapaali oba ogawagira oba gegaliwo sabuni kati wa mutwaro anasobola okugula sabuni gwe mbeera abantu gye balimu ogimanyi goli nakugamba yadde bana abavuga emotoka mwabavuga emotoka muri bulungi nogenda kugundi emitwaro ebiri ne bakuwa liters 3 zikutuusaawa zikutuusa n'emitwaro ebiri nga togirina kati kuva ku macha wazikuteko oyinza kuba wazikute munnange kakati gwe kati ogenda kubeera otya olesa abaana awaka weetaaga abaana bagire kye balya omukyala agire kyalya obeerewo olukweganawo ogenda okutuuka awaka nga waliwo akaliwo naye akati enaku zino bakulinda omala okudda oba olina kyolese oba olina kyolese naye amazima akatono gula embeera gye tulimu tiwali agifaako tewali babagambye tebalina solution y'amafuta tebalina solution y'emmere tebalina solution buli kintu kyonna mwe mumanyi wabula kye bakola kati musoro n'ekyo talina balina okukiteekako omusoro bano abatukolera TV zino ezijja ne zituusa amawulire omusoro gwe basasula muki muyitirivu kyovula bano abakozi abakola mu TV ne mu radio ez'enjawulo okusasulwa kati kwakola ki kubanga sente sasula tewali naye n'osuubira munnamawulire nga tegudde olubege ate gwe mukulabi munnanga ate gwokyali bulungi kuno bwadde ogambe nti ze nyambadde suuti nawe munnamawulire ate ng'olabika bulungi mu ngeri ey'enjawulo kaakati awo tuli ku Katonda kati olwo twasomera ki Katonda yakuwa sente genda osome nebyosome tosobola kubifunamu kati tuli mu mbeera eteeyagaza daba njagala olabe emirimu bwe bigabibwamu twali twogerawo juzi ntugana ye n'okwata goli president n'okwata mukyalawo n'abeera first lady ate n'abeera minister of education n'okwata mutabaniwo ye CDF commander commander land forces ate ye advisor special operations n'okwata muwalawo ye kati state house controller n'okwata muganda wo yalina omusimbi abayimbi baagala sente bagenda wasale n'okwata mukodomiwo kati ye yakulira kumpi yonna kwega buli kimu kyonna n'okyeza booti naye tugamba Janet tugamba nti tako kimu obwasi first lady buleke ono tumufunira akaana kamuwuube akiremeddeko netwagamba first lady Janet Museveni tugamba oba oyagala obwa minisita salawo kimu ku bwa minisita n'obwa first lady bwebanga owuli oyagala nnyo obwa minisita obwa first lady buveeko ono muzeeyi tumufunira akaana kamuwuube mu myaka gino emikadde kamukutule aganye byonna biremereddeko atambula ayambadde enkofiira n'oli nkofiira ne mune enkofiira bonna kati bonna bali awo abakadde bikofiira tebafa ku bantu beefaako boka takyalira ngaadde essomero yadde ne university kangendeyo ndabe ebifaayo kati otegeera otya ebifa mu masomero otegeera otya ebigenda mu maaso school fees zirinye abaana bavudde mu masomero ku university kati simanyi Buganda Muteesa One Royal University simanyi oba abaana bakyaliyo abaana badduse mu university badduse mu masomero bagenze kufumba ate banako baligenze Saudi Arabia kukola bwayaaya ate nayo bw'otuukayo babatulugunya okufa obufi so mu mbeera eriwo mu kaseera kano ffe tuwadde tukyabwadde ekiseera nti mwabali mukulembeze President Museveni tuwahabulwa ne bano ekiseera kino emyaka gino eka mu kulonda mwandibadde mwekuba mu mutima ne mukola ku nsonga eziruma abantu mukole enguudo
abantu mbawa amazi amayonjo, abantu mbawa amasanyalaze oba muleete sola, abantu muteekewo amasomero gabeeremu ebikora, amalwaliro gabeeremu eddagala, abantu bafune kasente. Abantu edda bakolanga ebintu byabwe ne bafuna sente. Gavumenti siyereetanga sente n'ezikuwa. Naye wabeeranga ekubo weeriri n'ogira amatooke go n'ogateeka ku kuba emmotoka n'ekola ki? N'egatwala n'ofuna sente. N'ogenda n'onoga emmwanyi n'ozitunda n'ofuna sente. Ebyo byonna kati byonna byafa. Pamba yatirawa, emmwanyi zatirawa. Katwagenza okulya nti bazireese baziwadde omuntu. Genda okole. Kaakati eyo embeera tugenda kubeera tutya mu Uganda eno. Awo nange neebuuza tugenda kuddawa mu abantu abali ku programu ennaku olwaleero. Mwe mulowooza tugenda kuddamu eno embeera erimu abawejjere be batawadde mirembe. Chairman w'abawejjere Tugume Gideon tukyali naye. Tugume Gideon olowooza tugenda kuddawa? Nze kyendaba kati omuntu agamba nti nze ndi bulungi ajja kulaba nga ali bubi nnyo. Kubanga bw'oba nga gw'osula mu kikomera n'abaana bo ovaamu nabo n'obateeka mu mmotoka n'obatwala gy'ogenda gye basomera n'obazza baliwo n'abasirikale ababakuuma, si gw'ogenda okuwasa abawala abo, si gw'ogenda okufumbirwa batabani bo. So kitegeeza nti abantu b'oleka n'olowooza nti tekikkwatako ogenda bazaala bukulu naye bagenda kuba ba kika ki. Ensonga eyo tugirekeredde kifo ekyo tuvaayo. Gwali mu kikomera, gwali n'emmotoka, gwali naki baako kyokola ekinaatereeza embeera. Kubanga gye tulaga yo tewategeerekeka. Ekisooka embeera egenda okubeera wano yali ku Zimbabwe mu biseera Mugabe we yajjira kuba pulezidenti. Nti abazungu banyigiriza nnyo ab'e Zimbabwe, naye ekiseera kyatuuka ab'e Zimbabwe ne beekolamu omulimu ne babalumba, faamu ne bazibajjamu n'ebintu byonna abazungu ne badduka emisinde. Wano tutuusa okuddamu kulaba okudduka emisinde mu bantu abakulu. Kugenda kujja. Tosuubira nti ogenda kutwala gwa abantu bagobe ku ttaka Mubende. Otwale square mile 5 osibeko sengenge abantu babonaabone babeere mu tawuni. Eyagula ka boda poliisi kakwate kabeere ku poliisi nga talina kyali atalina kyakola ki gobeereyo. Kye bagenda okukola bagenda kugula ebiso babalumbe. Ate nze siragula naye nze kyenjagala bagamba abantu bajja balumba babaje mu bye mulimu ne kalina ze musulamu ze mugamba nti mwazimba ne akedi ze mute mugenda kuzibeeramu. Mwandikoze ku nsonga eziruma abantu mutereze gwanga ng'ebintu ebinabakola ki. Gwanga ekyamazima ekiddako kati mu kiseera kino walaba okulwana okwaliwo ng'omusajja oli afudde gwe nkugambyeko ng'awumudde emirembo yawumula teyafa. Mugabe Nugundo ono w'engulu eno yawumula ono yali speaker olanya yawumula emirembe. Kakati walaba ekiriwo nga balwana weebuuze nga musajja mukulu ng'agenze mu kifo kya Abraham weebuuze kye kisobola okubeerawo. In fact bye tunaakola byonna tutunulire nti neighbor g'oli nawe mukwatagana bulungi ekyerwanda tekidda omubeere nga mukwatagana teweeyisa mu ngeri ey'enjawulo tolw'okuba olina kw'olina muno okulowooza nti olina ky'olina ky'okwesa ye kisobola omuyamba. Mulage nti akawunga kabaddeyo omuwaddeko haafu tampeko naye afunye ekyokukola ki afune kyalya. Otherwise akawunga k'olina mugunde ensawo namba baana bajja jjijjayo eno enjala nzibu. Yesu enjala yamuluma mukimanyi. Yesu enjala yamuluma mu Mako sura 11 okutuuka 18 basome Yesu enjala yamuluma n'anoonya ekyokulya n'ekibula n'atunuulira omuti nga guli gwali muzabibu n'agamba kiraba ku gwandu baako ekyokulya n'agulumba. Bwe yatuuka bw'ati n'atunula nga tewali omanyi kye yakola yagukolomera ne gukala mangu ago ne gukala completely. Enjala nga yakulumya osobola okukola ekitakolebwa. Maama Yesu yali muwejjere yennyini yakolemera omuti ne gukala. Kati bw'aba Yesu yakola ekyo kati nze Gideon Tugume omuwejjere nkole ntya? Enjala nze tulina okukolemera NRM nkolemera NRM nkolera President Museveni n'abantu be nkolera Muhoozi Kenero Gabo Muchwezi menya fire njocha abatwezi nze ndi muwejjere akole kyayagala. Oli wa ddiini ki? Ndi mukristaayo. Tugende maaso. Omuwejjere tukyane kaona olunaku olwaleero omuwejjere ali serious atutangazaamu ensi eno ye nga bwagiraba ate kiki kye tulina okukola kiki kye tulina okuzaawo.
chairman w'abawejjere mu ggwanga kozi wangamba ni yakulonda kakati banonda abawerejje banno banonda twasooka ne tubeera bisatu ate no twali bannamawulire mu biseera ebyo naye nga tuli bawejjere n'amawulire nagasoma n'amateeka ngasoma nsomedde ddala naye ko ebyo ebiseera nali munnamawulire ne tutandikawo ekibiina ekya Human Rights Defenders Association Uganda nga kyakulwanira eddembe ly'obuntu era bwe twatuula ne tugaa nti embeera gye tulimu twekolemu omulimu tulwanire eddembe ly'abannaffe ne bannayuganda bonna era awo ne bannonda okubeera chairman sebo okukulira abawejjere mu Uganda kati ekibiina wenjogerera kiri mu kiwandiise nno tulina abantu abawera kubanga nasembyeyo okulaba mu register abantu abawera kumpi 8 naye nga omuwejjere kyetagisa kwewandiisa beera gy'oli lwanirira ensonga z'omuwejjere eyo gy'oli gezaako okulanga tebakunyigiriza omanyi omuwejjere enaku zino bw'ogenda mu kooti nga tolina ssente teri akuwulira bw'ogenda ku poliisi nga tolina ssente tewali akuwulira bw'ogenda ku LC bakusolooza buli wantu wonna w'ogenda omuwejjere tanna gy'akola ki kati ffe tugamba nti abantu ba bulijjo be tumanyi ng'abawejjere ababutulugunyizibwa tubalwanirire mu mbeera zonna bw'ona ogenda ku poliisi ne bagaana okuwuliriza tuyite tuwere 20 tulumbe poliisi tubagamba ono mukole ku nsonga ze bw'ogenda mu kooti omulamuzi n'atabawuliriza mujje nga 10 mwenna mujje mu kooti muleekaanire waggulu anti kakati tiyagaasi ajja kutuusa ekiseera gwewo olowooza bayinza okuba tiyagaasi eggwanga lyonna olwaliiwo kati yaragawa batumaliza emyaka 2 nga tuli mu lockdown nga bagamba abantu bagenda kufa waliwo biki metuleeta gundi ne bayiseza masiki ne bazirya ne bayiseza radio ne bazirya ne bayiseza akawunga ne bazirya bwe byaraze nga byo biwedde ne bayiseza eddwaliro wano Libowa ne bazirya bwe barabye nga biwedde ne batusumulula ani yaleese eddagala lya covid Bebe batuli sente zo zalagawo covid ali wayi yagenda atya kubanga Ministry of Health yandibadde etunyonyola nega nti munange bwe twamara okubagula emyaka 2 mu myaka 2 covid yafa oba covid ya kati yeriwa obubbo obujjudde ne baba bana Uganda myaka 2 nga tuli mu mayumba tetuna kyakulya ne tufenjera manya abantu abafa mu covid abantu bayitirivu bafa nesi njara gwo wajitanga covid niye eri njara injere yatukutula abantu abamu babatanga nokubatanze nkubuulira mu malwaliro basobole okutya abantu bagambe nti obulwadde bukoze eki nenga bo kibanoonya ssente era bazifuna bwe bamala okuzifuna ne basirika katoyinza kumanya covid aliwa bamugjawo batya yaragawa yagenda atya twafuna eddagala batugema ffenna mu ggwanga n'okugema kwaggwawo kati ebintu bino tetubyogera lw'okuba nti tulina obukyayi ku muntu yenna naye n'omuntu wa bulijjo akola ki abiraba kakati wenjogera kati abantu basiibirira waragi kubanga waragi yo bw'ogurewo 10 toyinza kumunywa mu dakiika emu amunywera mu ssaawa 5 bw'akombako amaaso ne gamyuka kubanga omusajja okudda awaka kati nga tonna kyolina waragi wa bibiri bamunywera lunaku lulamba oyinza okumunywera lunaku lulamba anti bamugatta ono n'ateekamu naggwamu ate ne bayongeramu nga bwe bali bonna kati okudda awaka nga tonna kyolina bwe nkubuulira enamba y'abasajja basula mu motoka abalina emmotoka enamba y'abasajja basula mu garagi enamba y'abasajja abasula mu baara otya kubanga embeera eno etuusiza abakazi okubanga tebakyawa abakazi sajja kitiibwa era akubuuza emmere y'abaana eriwa nti tewali naye bw'omwana omuwa omutwalo mu ngeri gy'oga nti afumbira abaana ngaddusaako 3 ng'akolako enviiri ng'ajjako 3 ng'akola enjala kubanga abakazi bo kyateeka nti balina okulabika mu ngeri eyo omwana obwana bwonna bukonzibye gwe genda olaba abaana bali mu byalo abaana bafaanana bonna enviiri zonna ziringa egundi nga waye kakati eyo embeera gye tulimu nti embeera egenda mu maaso ekutte buli kinoomu naye abantu aba bulijjo abamu bw'obagamba tebaagala kuwulira era balowooza nti oyo alina kyakola ki kyataagala era bw'oyogera mu kiseera kino oyo taagala NRM kale ffe mu bitumi mu biwaba NRM banoonya balina saati eya yero ngeyo yiyo babawe ababawe anti mwe babawe kale kebere ya green naye kale banoonya abayero banoonya balina eya yero tugamba munoonya balina eya yero mubawe ffe mutukole ki mutuleke
kakati embeere buli omu yenna bweto bwe mukutte. Okay, n'olw'ensonga eyo ono chairman w'abawejjere mu ggwanga tuyinza okusooka olunaku olwaleero paka tusobola okufunayo program yaffe eddako atubuulire ye ebiri mu ggwanga essaawa zino tuli ku diversion ngenda bikubuuza nga munnamawulire nkubuuza ate nga looya olaba tugenda kuddawa otwalabidde n'omukugu bayita Mwami Gashumba awamu attack kugamba is it a trick a technique ya NRM nti eyina ba substitute bwerete mao ne mumukubakuba muko mao n'agenda eri ne baleta Gashumba kati n'akubakuba muko ndozo tunata okulebana atokuleta omulala twabula ku basajja mivule abamba mita basajja biwempe yakubakubako naye n'akita ne baleta kono omukyala simanye manyage bulungi naye awe mula nnyo naye n'akubakubako olowooza eno technique ya gavumenti bwe tukomawo awo tugenda okutandikira tubagala nnyo mubere bulungi mwedaba.